Eriyo abadde abuuza nti mu Amerika bakkiriza ebisiyaga bwe babeera babikkiriza kakati Digi bamukwatidde ki? Nziza okunnyonnyola lwaki Digi bamukutte. Ekisooka, mu Amerika nga bakkiriza ebisiyaga balina amateeka ge baateekawo okugeza tokkirizibwa kukola bisiyaga na mwana ali wansi wa myaka 18 oba ye agamba nti 2 oba ye agamba nti abyewulira nga bwe bagamba oba kitokkirizibwa. Gwe ng'omuntu omukulu buba buvunaanyizibwa bwo obutakikola naye. Ekyokubiri, tokkirizibwa kusendasenda atakiri n'ogezaako kumukyusa, era bwakutwala n'akulopa ku poliisi nti yabadde agezaako okunkwana babeera bajja kukwata bakusibe. Namba 3, tokkirizibwa kulimbalimba muntu atakikola na bintu bya bugagga nga Digi bwe yakwata Justin Bieber. Omanyi Digi yagera Justin Bieber ng'akyali mu state y'okwagala okufuuka serebu mu biseera ebyo abantu basinga okukolera ensobi, nga kyonna kyonna ky'omugamba kasito banga ogenda mufunira erinnya asobola okukikkiriza. Digi omwana oyo yamukyalira ng'agenda kubeerayo nga balina bye bagenda okukolayo pate na biki ne bamumukwasa for 48 hours. Digi yali musajja mugagga by that time, ate yalina mugagga nnyo kubanga yalina Ferrari 7. Munnange nga ddakaana akalimbalimba ngenda kuwaako Ferrari emu ate bla nga bwomanyi omwana w'emyaka 16 ng'ashemereirwa ng'amugamba nti eno industry gyozzeemu nzibu, ngenda kubeera nga nkuyambako bere mututumufu na biki, naye teekawo nkole kyenkola ki kyenjagala. So kyekimu kigenda okumusibya. Ekyokuna, Digi yakolanga pate ezo n'aleeta obuwala bw'emyaka 16 kubanga abagagga abajjanga ku pate ze nga bwemanyi nti omusaayi omuto gutambula. Abaana abo bwe bajjanga ku pate ze basookanga kubawa biragalalagala, bwe bamala okubawa ebiragalalagala ne bamala ne babatwala mu bisenge nga pate ebweddeyo mu bisenge aganene buli omugagga yagala n'akozesa. Yakwata Justin Bieber ne bamudraginga ku lunaku lwe yali naye, bwe bamala omudraginga n'amutwala mu ruumu n'amuwuuba. Amala okumuwuuba amukwata obutambi abuguza banene mu Hollywood. Justin Bieber kyekyasinga okumuluma, yandibadde akola ebirala byonna ne bisigala mu bo naye yaguza abanene kubanga Justin Bieber we yajjira yali hot cake nga buli mugagga yenna amwegomba. Era mu history ya America teri mwana mulala mulungi alijja mu baana balenzi ng'asinga Bieber mu myaka gye egya teenage. Kakati no munnange bamukutte n'agamba nti agenda kuwaayo $5 million bamute. Baganye $5 million ze bwebuwumbi 5 oba 7 bwe Uganda. Byebyo ne byakutte ku mukulu Digi, naye nga kigambibwa mbu ayina gye yalinnye gye gava kuba ebintu bino abadde abikola emabega nga tebamunyega nga babimanyi, naye nga bw'omanyi omugagga bamugakola byokola. N'agenda erijja mu kampani y'emu ennene etunda omwenge gye yali akolera bifo ng'alangira, naye naggulawo omwenge ogugwe ate nayagala agyerijjemu mbu agikube egwe. Kampani gye yali yerijjamu ezitowa obuwumbi bwa America 5 obwa $, so obwa Uganda. So ne mugamba twagala okukulaga nti ffe twakufuula omugagga nga bw'oli munene bamuteekayo. Yabuuza nti lwaki bamusibye ng'ate obusiyazi bukkirizibwa ku muntu nga musiyazi ate ng'asooka ku myaka 18. Atali ekyo baba bagenda kusiba nga bagenda okusiba Digi si muddugavu akitegeere.